byonna. Nsooka okubeebaza mwebale nnyo okujja okubeerawo mu ssaawa ey'akazigizigi eno nga tubeererawo bamulekwa n'ab'enju eno, naye nga mukama wange Media obwedda bwakinoganya bangi tuli wano olw'ebibala ebyava mu maama waffe naddala ekibala ekya Mesach Ssemakula omusiime. Ffe tuva mu kitongole ekya entertainment, naye bw'oyogera ku entertainment world mu Uganda kati erinnya Mesach Ssemakula liyimiriddewo nnyo ng'ettofaali oba nga amafuta agatambuza music industry yaffe. Bangi manyi muwulira era ne mugoberera bwe wabeerawo okusoowagana kwonna eri bannakatemba, Mesach Ssemakula yeesimba mu makkati awo okulaba nga ataawuluza obutakkaanya obubeerawo. N'olwekyo tuzze nga twebaza ezzadde eryava mu maama waffe oyo, ffe erituwa amaanyi erituwa n'amafuta okuba nga tweyongera mu maaso gye tulaga. B2C omu ku bo ayogedde ku ekigambo okwekkiririzaamu. Maama ono si ye mugagga bw'oba obadde omulaba, naye yakuza abaana be oba naddala omwana weffe gwe twenyumirizaamu n'empisa ez'ekigagga n'okwekkiririzaamu. Era abamu ku ffe abawangaala naye buli kyakwatako kigguka. N'olwekyo nga tusiibula maama tumusaba empeke eyo oba ekitone ekyo ekyokuba nga buli kyokwatako kigguka, tuve wano ng'ekisiraani ekyo tukirese wano, wabula tugende n'ebisima ebyo okuva mu maama, buli kyokwatako kikole kigguke, kuba Mesach Ssemakula buli kyakwatako kigguke. Naye mu byonna engeri gye mutudde, Kamiliyoni yayimba nti basiima okoze eki ogenze. Nze nga maama akyali ku nsi njagala okusiima muganda waffe Mesach Ssemakula mu lujjudde. Weebale nnyo okulera music industry, era ssebo tukussaamu ekitiibwa yonna gy'oli. Yensonga lwaki tuli wano, yensonga lwaki baganda bange bonna baweddeyo bali wano. Omukama maama amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Muganda wange Mesach Ssemakula bwe yalwala ekigere, waliwo muganda waffe muganda waffe ndowooza na muto waffe abeera mu Amerika eyo, bamuyita Flex Kabuye, yeeyimbamu omugwa gw'okumujjanjaba. Ssebo jangu ovuzeeko ku bantu mukulu Flex Kabuye okuva mu Amerika. Omwami yajja emikwano gya Ssemakula mingi. Ssemakula munene mugazi, ono alinnya ennyonyi n'ava Hotel Virginia, n'ava Atlanta Georgia, najja abeerawo okuziika kwa maama wa muganda waffe. Ssebo yogerako eri abantu bamusebo. Weebale nnyo mukulu Medi, bakungubazi bannange mu biti byammwe eby'enjawulo.